ekitegeeza bawumula ennaku 3 ennaku 27 ate bwe tugenda mu omwaka gwonna omukkiriza awumula ennaku 38 zokka kubanga awumulamu ennaku 3 buli mwezi kati emyezi 12 ennaku 36 neweeyongerako olunaku lwa independence tuwumula nga twebaza Katonda kubanga gye tugobako Katonda azze okugyawo omukemi yenna omukemi ow'abazungu era n'ajjawo n'omukemi ow'Abafirika sana ow'Abafirika n'omukemi ow'abazungu era ku nsonga y'omukemi ow'abazungu n'ow'Abafirika enzikiriza eno engeri gyetandikira wano mu Afrika kiba kitegeeza tuvudde mu ddiini ziri ez'abazungu twazivuddemu ne tufuna enzikiriza ya Katonda eva wano kiba kitegeeza wafunye total independence okwefuga okujjudde kubanga bw'obeera mu ddiini z'abazungu kiba kitegeeza okyali mu nkwawo z'abazungu tolina enzikiriza yiyo eva wano naye bw'ofuna eyiyo kati ate ya Katonda yennyini ofunye okwefuga okujjudde total independence kyova abafa abakkiriza basanyukira nnyo independence kubanga bafuna enzikiriza eva wano mu Africa tebakyali muzikiriza z'Abawarabu manya z'Abawundi Abazungu Abayindi ya wano original ate ya Katonda nayo original kati bwe tugenda kati omuntu yeebuuza ziri zaatuleetera zitya obwavu bwe tugenda ku Yahweh's calendar oba Gregorian calendar okuva ku Lwokutaano Omufirika bamuteekako empingo ne bamuteekako ekigambo weekend ekigambo weekend bo bategeeza obeere nga tokola gwe n'olowooza nti bakuwadde owummule ekigambo weekend okuva ku Lwokutaano Omufirika takola kubanga ku Lwokutaano abamu baba bagenze mu mizigiti abasiraamu bagenda mu mizigiti kiba kitegeeza olunaku olwo tebakola ku lunaku olwo abamu bava ku mulimo mu mirimu gya gavumenti oba mirimu gyonna nga bagamba tugenda mu weekend kuwummula nga bava ku mirimu balema kukola ne baddayo ewaabwe tebakola ku lunaku Lwokutaano ku lunaku Lwokutaano abamu bagenda mu kukyakala nti tugenda mu weekend tebakola weekend kuwummula ku Lwomukaaga terikola basinza n'abalala mu kukyakala ku lunaku olw'omusanvu Sunday bali mu kusinza bali mu kukyakala ku Mande oba olunaku olusooka abagenze ku Lwokutaano nga bagenda baba bali mu kkubo baddayo ku mulimu kiba kitegeeza olunaku ku Mande oba olusooka olwo baba tebakoze zennaku 4 mu wiiki Omufirika bamuteekako empingo ne bakusiba wiiki ennaku 4 tokola bwe tubalamu omwezi ze wiiki 4 zennaku 16 Omufirika bakuteekako empingo ne bakuteeka mu bintu by'okusinza ate nebyosinza twabitegedde tebiriyo mu masitalo n'obudde babututte ate ewaabwe bo balina ekigambo omuzungu bamugamba akola 24/7 bakita balina proverb yaabwe nti omuzungu akola 24/7 nti akola ekiro n'emisana kitegeeza bakola nnyo ate bwe ne bakugamba wuumula tokola wuumula obeere nga tokola ng'osinza naye Katonda azze kukujjako empingo ng'agijjawo empingo eyo ng'atandikira wano ewammwe mu Africa n'Omufirika ave wano ng'asomesa Katonda yennyini ng'asomesa abazungu n'abantu abalala bonna wano ng'oli bulungi ng'olina essente ng'okola ate nga muli bulungi nnyo kati bwe tubalamu omwaka ennaku 16 nga tokola kati soke twebuze ku mwezi gwokka oli awummula ennaku 3 zokka gw'owummula ennaku 16 ani agenda okukola nnyo gw'owummula ennaku 16 olw'eddiini ate ono omukkiriza yawummula ennaku 3 zokka omwezi kiba kitegeeza gwawummudde ennaku nnyingi tojja kuba bulungi kwenkana onaawummuddemu ennaku 3 zokka ate ennaku 16 ebirwadde amalogo byonna bikuliko osula kifaalo zino kifaalo amayembe gakuli bubi bakusera bizinesi tekola
olina ennimiro zo bazisera otandika okuleeta amayembe osinde osibe simanyi tebakuloga obusezi ng'obonaabona mu nsi y'okubonaabona ng'obonaabona naye kati ofunye katonda ogw'omulembe guweddewo tegukyali ogw'okubonaabona tegukyaliwo. Kati bwe tubalamu omwaka ennaku 16 omwaka omufirika bamuteekako ekigambo wikendi omwaka gumu owumula ennaku 192 nga tokola omwaka gwonna 192 olw'ekigambo kimu wikendi. Bwe balaba omufirika agenda kuddayo akole ne bamuteekako ekintu ekitaliyo ne bamuteekako Christmas tebagita Christmas season bagita batya ate eri kumpi okutuuka ne bagamba kabateekewo ekintu ekitaliiwo Yesu teyaliiwo ne bateekako ekintu ekitaliiwo ne bagamba nti abafirika bano baali baava edda nga bamanyi season nga balima nga balunda nga bakola emirimu gyabwe bulungi nga bamanyi okupima sizoni y'enkuba sizoni y'omusana nga bakola emirimu gyabwe bulungi. Ne bagamba tubateekeko ekintu ekitaliiwo nga tuteekako ebisavusavu amasavu okuteekako ekintu omuntu agende mu muddu galowooza nti ekintu ekyo weekiri ate tekiriiwo kubanga Yesu omuntu bw'omubuuza yazaalibwa ddi akugamba ennaku 25 Desemba si bwe bagamba ate aba orthodox bo bamanyi yazaalibwa 7 January Yesu ate American Church bamanyi nti Christmas ezo zibeera mu Ethiopia 20 ogwokuna Yesu yazaalibwa ate abalala American Church nti yazaalibwa 25 ogwokutaano. Kati lunaku ki lwe yazaalibwa? Ekyo kiba kitegeeza teyaliiwo kubanga buli omu abidonyola lulwe. Ate bw'onoonya mu Bayibuli n'onoonya olunaku lwa Yesu lwe yazaalibwa teruliimu mu Bayibuli. Weebuuze lwaki tebaluteekamu, lwaki basinza ekintu ekitali mu Bayibuli? Kiba kitegeeza tebyaliwo, zaali ngero bugero nga wano kintu n'ennambe mu Uganda engero nga boolera manya bamutago ayogere mu iguru nga kayikuuzi. Yesu yalinga kayikuuzi, Adamu alinga mukasi kintu n'ennambi. Ate eri abazungu bo balina Adamu and Eve, abafirika balina kintu n'ennambi. Ate nga yalibadde Yesu wano ye kayikuuzi ng'ava waggulu kayikuuzi. Walumbe kyekibi bali kye bagamba ekiri Yesu teyajja kujjawo. Tolaba lwaki bifaanagana, kitegeeza zonna ngero nga zaawa nongezi tewali njawulo ngero. Ate abagisu wano bagamba omuntu eyasooka mundu n'ekiseera. Buli bamu mu nsi baali balina engeri gye balowooza ensi yabaawo etya nga bagenda. Twabeera n'omu Nigeria ye yagamba ewaabwe omuntu yasooka bamuyita Juju ate kitegeeza sitaani nti sitaani yasooka ye muntu yasooka. Ebyaddamu tabimanyi, Nigeria bamanyi Juju. Buli nsi bwe bityo nga balowooza oba abantu babaawo bate nga bagera kwebyo. Naye Katonda azze kuggyawo ebyo n'ebyasoba. Kati bwe tulowooza Christmas kati etuuse kati omuntu bw'omugamba Yesu yazaalibwa ku lunaku luli naye n'omugamba mwaka ki? Kale kambuuze mikwano gyange, mikwano gyaffe, Yesu yazaalibwa mwaka ki? Mutubuulire, Yesu yazaalibwa mwaka ki? Ani agomanyi omwaka? Wangi bakikola ki? Pastor Juda. Pastor tubuulire. Leero pastor omwaka agumanyi kubanga asomesa Bayibuli anaalema okutegeera omwaka gwa Yesu Kristo. Omwaka gwa Yesu gwe yazaalibwa mwaka ki? Pastor sinaba kumulaba yani omukyala omugenyi waffe avudde mu ofiisi ya Diso ndowooza ye pastor akola byonna. Yazaalibwa mwaka ki?
mukwano gwaffe oyo Yesu nawe tomanyi agambye naye tamanyi oba mwakati tamanyi kyasoboka tebategeera naye kati kyetwebuuza basobola okumanya ennaku wadde ennaku zaawukana naye bagezaako bagamba oba 25 ne bagezaako naye omwaka ekintu ekinene ekisobola okutegeera buli muntu yenna omwaka ne bagwerabira kituufu ekintu ekikirikitya omwaka kyekintu omuntu osobola kwerabira ennaku z'omwezi naye omwaka tegusobola kwerabira ekintu osobola okujjukira events byonna ebyabaawo ne Yesu nga tebamwogerako bina emyaka byonna babiteekako emyaka Yesu nga tebanaba kumwogerako bina emyaka awo emabegaawo naye Yesu bwe yajjamu y'omusajja ow'amaanyi mwaka teguli nebeerabira Yesu omuntu ow'ekitiibwa ennyo nebeerabira omwaka ne bajjukira ekitono ennaku nazo ne zikyukakyukamu kale ebyo katiteebasekirabika kale biri awo kati Christmas ne bagamba omufirika agenda kuddayo akole emirimu gye akulaakulane ne bamugamba tumuteekeko obudde obutaliiwo ne baleeta Christmas day kati Christmas ne bagamba oyo omufirika agenda kugenda ku nnaku asinze addeyo akole emirimu gye ne bagamba tetuluyita Christmas day tukiyite Christmas season tuyite Christmas season amale ennaku nnyingi omufirika nga takola abeere mwavu ne batandika n'ebintu ebireetawo omuntu abeere mu muddu asanyuke ekintu weekiri ate tekiriwo ne batandika ennyimba oba bemulira be bayita Christmas carols Christmas melodies nga wemulira Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Da 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 da. Omuntu atandika okukyamukirira bannange Christmas season eyingiddemu abantu ne batandika ng'ewaffe eyo bava Kampala osanga motoka nga zonna olw'oluyimba olwo jingo nga balinnya baasi motoka nga baddayo mu byalo buddemu nga bava ku mirimu balema okunoonya school fees balema okukola emirimu gy'enkulaakulana bava ku mulimu oli aggalawo edduuka nti agenda mu Christmas season mwezi gwonna nga takoma bwe baalaba nti ne bongeramu ennyimba endala Mary's born child Jesus Christ was born on Christmas Day. Dun, 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 dun. Bagaliza seku